Abalajana batuze ku byalo kuli Mutungo zooni eyokusatu, zooni eyokuna Kinawataka n'awalala nga bano okugibwawo kw'ekitongole ekya UNRA kubeewanisiza emitima. Bagamba nti baali babalirirwa dda emyaka egisoba mu 10 mu bifo byabwe awagenda okuyisibwa oluguudo lwa Kampala Express Highway nga balinze kusasulwa nsimbi naye kati tebamanyi kiddako. Bategeeza nti okuva ab'ekitongole kya UNRA lwe baba balirira babagana okuddamu okukozesa ebifo byabwe. Myaka 12 okuva kati naye batugamba babala ne batulaga bye babala ne tusuubira nti bagenda kukomawo batulage sente zetugenda ofuna naye kati bagamba bati ati UNRA yavuddewo gamba yumba agenda natukuva emyaka n'emyaka nga tulinda ekyo ebatugumyanga kino temwongerako kintu na kimu era twagondera gavumenti ne tukkiriza nti tetujja kwongerako wabula ekyatumalamu amaanyi tebajja ebizimbe bigwa buli kintu kyonooneka. Tubadde tusaba batuddemu batubuulire ekituufu kyekiwa tugende maaso nga tukolako ekitundu kyaffe oba bali mu layini y'okujja kutukiriyalinga tunyonye ekitundu tuyinza kuddamu ekirala. Bassentebe b'ebyalo okuli Sengendo Stanley owa Mutungo zooni eyokusatu ne Muteesa Salubo owamyuka ssentebe wa Mutungo zooni eyokuna batulambuza ekitundu awagenda okuyita oluguudo ne bategeeza nti ennyumba z'abantu nnyingi ababalirirwa UNRA zigudde nga tebannaba na kuliyirirwa. Bagamba batuuze basusse okubabuuza ebibuuzo bye batamanyi bwe baanukula. Minisitule ya Works eyatutte UNRA tennaba kutuyita kubaako kyetugamba kutubuulira enteekateeka eri etya egenda kutandikira UNRA we yakoma oba naye omuntu gwe bala mu myaka gya 2014 okutuuka mu myaka 2024 tugeze mu 2025 kitegeeza value yafa dda abatazimba tebazimba abazimba tebayongerako kati abantu batugamba nti bannaye buli myezi 6 ebintu byeyongera. Kansala wa Mutungo 3 Faizo Kibirige naye asabye ekikwatako okuvaayo ku nsonga eno. Abasinga balowooza kasente bagenda kafuna oluvannyuma lw'okumikisinga gundi ezo kampani UNRA n'ogiteeka mu Works ate n'ekirala ne babuulira nti abadde director wa UNRA naye yaresigninze. Meeya wa Nakawa Paul Mugambe asabye Ministry y'ebyentambula nti nga bwe yaddiza obuvunaanyizibwa bwa UNRA esinkana abantu bano bababuulira ekiddako. Bajje banyonyola abantu baffe UNRA ng'evuddewo baddukira wa wowe bekubira endulu ani agenda okubasasula. Alan Sempebwa nga wabyamawulire mu Ministry y'ebyentambula agumiza abatuuze nti ebiwandiiko byabwe byonna Ministry ebirina era nti baakuliyirirwa. Abadde ne batubanja ng'ensimbi abayetaaga okuliyirira balina ebyapa byabwe emirimu eyo gigenda mu maaso tubaba na kutya gavumenti yeemu era ebintu byabwe birimu biterekeddwa bulungi nnyo emirimu eyo gigenda kutambula bulungi nnyo. James Magala yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.